Nyongera okusanyukirako abatwegasseeko mu kusaba kuno okufundikira olunaku lwa leero. Neebaza nnyo ababaddewo okuva ku makya ne mwerekereza byonna ne mujja okuwuliza kigambo kya Katonda. Mukama abawe omukisa, era nsaba byonna bye musabira Mukama abyanukule. Nsanyuse nnyo okulaba omusumba waffe, Musumba Ssembuusi. Mukama yeebale okusobozesa kukomawo nate. Manyi eyo matumbi budde, naye weebale nnyo okuwerekereza n'ojja okuweereza. Amina. Ekiseera kino ngenda kukikuwa yogere gye tuli. Ngenda kuwaayo okusaba nenna oluvannyuma kajja kuba kaddeko. Kitaffe ayinza Mukama, tukwebaza kubanga otukomezaawo nate okuwuliriza ekigambo kyo. Weebale nnyo olw'omuddu omusumba gw'osobozesezza okukola obuweereza buno mu wiikendi eno ey'okujja n'okuddamu amaanyi n'okusaba n'okusiiba. Saba Mukama nga bwe wamukozesezza okuva edda nate era oyongere okumukozesa, ebigambo by'agenda okwogera bitegereke ate bireme kuba bibi, wabula aluŋŋamizibwe Omwoyo Omutukuvu mu buli nsonga gy'agenda okwogerako. Musaasire tatuukiridde naffe ffenna, naye tusaba Mukama otulongoose, otukozese tusobole okutegeera ky'oyagala era tweteeketeeke olw'obwakabaka bwe bugenda okujja. Sabira abooluganda bonna abalala abali eyo, abamu abeerabidde bajjukize basobole okujja okutwegattako. Ng'ojjanjaba emyoyo gyaffe n'endwadde ez'omubiri ezituluma, tusaba Mukama nazo zijjanjaba oziwonye, olwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe nate okuddamu okutusinkanya. Amiina. Nebaza mwannyinaze anze okusizza. Mbadde ntandise okwabula. Mwebale okubeerawo n'okutuusa ekiseera kino. Waliwo ebigambo binyera okusembyayo nabyo, naye twagambye tujja kuba n'ebibuuzo, tujja kuba n'okukubaganya ebirowoozo. Dewo okuba twatandise n'okutuusa kaakano. Oyinza okuba nga olina ekibuuzo oba nga olina ekigambo kyonna kituyinza okusheyalinga awamu. Kiseera nga bwe munaaba mukikadde banaaba akipimye. Waliwo ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo bye yateeka mu kusaba okuwanvu. Tusoma mu ssuula ya Yokaana ey'e17. Okusaba kuno nabwo bugagga. Ssuula ya Yokaana ey'e17, Yesu yayogera ebyo n'ayimusa amaaso ge mu ggulu n'agamba nti, Kitange, ekiseera kituuse, gulumiza omwana wo akugulumize, nga bwe wamuwa buyinza ku balina omubiri bonna, era bonna be wamuwa abawe obulamu obutaggwaawo. Buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera ggwe Katonda omu ow'amazima, n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Nze nkugulumizizza ku nsi kubanga omulimu gwe wampa okukola ngukomekkereza. Ayi Kitange, ne kaakano ngulumiza ggwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nali nakyo awamu naawe ng'ensi tennabaawo. Njolesezza erinnya lyo
abantu bewampa okubajja mu nsi baali babo nabo bampanze nabo bakutte ekigambo kyo. Kaakano ntegedde nga byonna byewampa biva mu ggwe, kubanga ebigambo byewampa mbibawadde ne babiganya ne bategeera amazima nga nava gy'oli ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Nze mbasabira abo, sisabira nsi wabula bo bewampa, kubanga babo era ebyange byonna bibyo ne bibyo byange, nange ngulumizibwa mu bo. Siri mu nsi nate, naye bano bali mu nsi. Nange njija gy'oli, Kitange Omutukuvu, obakuumenga mu linnya lyo, bewampa babeerenga bumu nga ffe. Bwe nali nabo bewampa nabakuumanga mu linnya lyo, era ne mbazibira, tekubulanga muntu kubo wabula omwana w'okubula ebyawandiikibwa bituukirire. Naye kaakano njija gy'oli, na bino mbyogera mu nsi babe n'essanyu lyange nga lituukiridde mu bo. Mbawadde ekigambo kyo, era ensi yabakyawa kubanga si ba nsi nga nze bwe siri wansi. Sisaba gwe kubajja mu nsi, naye obakuumenga mu bubi. Si ba nsi nga nze bwe siri wansi. Obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Nga bwantuma mu nsi, nange bwe mbatuma mu nsi, era nze neetukuzza ku bwabwe nabo bennyini batukuzibwe mu mazima. Sibasabira bano bokka, naye n'abo abanzikiriza olw'ekigambo kyabwe, bonna babeerenga bumu nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe, era nabo babeerenga mu ffe. Ensekirize nga ggwe wantuma, nange ekitiibwa kye wampa nkibawadde, babeerenga bumu nga ffe bwe tuli obumu. Nze mu bo, naawe mu nze, batuukirire okuba obumu, ensi etegeerenga nga ggwe wantuma, n'obaagala abo, n'obaagala bo nga bwe wanjagala nze. Kitange bwe wampa njagala, wendi nze nabo baba babeera nga nange balabe ekitiibwa kyange kye wampa, kubanga wanjagala nze ng'ensi tenatondebwa. Kitange Omutukuvu, ensi teyakutegeera, naye nze nakutegeera, na bano bategeere nga ggwe wantuma. Era nabategeeza erinnya lyo, era nditegeeza okwagala kwe wanjagala kubeerenga mu bo, nange mu bo. Simanyi ssaala ki gwe gye wandisabye ng'obadde otambula olugendo, abantu bo nga tebajja kuddamu kukulaba, nga bakuŋŋaanye, nga batunuulira nabo nga bakutunuulidde. Wandisabye ssaala ki? Singa ebadde ekkanisa, tulina bannaffe abatambula ne bava eno ne bagenda Amerika, ne bagenda e Bungereza, ne bagenda e Buwalabu, ne bagenda e South Africa,
singa ebadde saaviisi nga osiibula abantu abo wandibasabidde essaala ki? Eno ye general prayer Mukama waffe Yesu gye yasabira abayigirizwa be ng'agenda nga tugenda kubaawukanako, era yali ayolekedde Gologoosa, agenda ku lusozi olw'ebiwanga, agenda kukka emagombe, naye mu bigambo byonna bye yasaba temwalimu bintu bitwaliikiriza ebintu ebibeeraliikiriza ebyali bibeeraliikiriza. So no, ate baali balina bingi. Peetero olumu yabuuza nti ffe twaleka byonna naye tunaaba naki? N'amugamba Peetero nti mu mulembe guno mujja kuweebwa emirundi 10, ne mu mirembe gigenda okujja obulamu obutaggwaawo. Ebyo byali byeraliikiriza Peetero. Bano baali baana abaaleka bizinesi, baana ba Zebedaayo, ne baleka kitaabwe Zebedaayo, bizinesi ey'amaanyi, musajja alina amaato ku nnyanja ne byonna, alina akatale mu midaala egy'amaanyi gisappulayinga ebyennyanja, babigula ku bo bantu 5 balamba. Zebedaayo alina Simone Peetero, alina Andereya, alina Yakobo, alina Yokaana, bonna baali bakolera wamu. Ate waliwo n'omulala gwe bayita Yona. Yona yali taata wa Peetero ne Yokaana, ne Andereya. Kale ate luno Zebedaayo azaala Yakobo ne Yokaana, kumpi abantu 6. Naye bo bagattagatta n'abalala abaali bakola bizinesi. Peetero naye yaliikiridde bino bitulimu nga birabika tebifuna, musajja yatuyita nga tebifuna. Era tekyewuunyisa, Yesu bw'amala kuzuukira yasanga Peetero yaddayo, ng'azzeeyo mu bizinesi ye. Eno abaddeyo emyaka 3 naye kati azzeeyo, awaludde ne bannabalamu abantu 7 bonna bagenze bazzeeyo genda okuvuba. Mu ssala ya Mukama waffe Yesu muno temwalimu mmere, temwalimu byakunywa, temwalimu byakwambala, temwalimu ttaka, temwalimu bizimbe, temwalimu ssente, temwalimu bwami, temwalimu byangeri zonna ez'ebyenfuna, tebyalimu. Kati ekibuuzo, gwe singa obadde osiibula kkanisa, osiibula mikwano gyo, osiibula famire, osiibula abantu bakuŋŋaanye, wandiisabye essaala ki? Olaba bw'osaba Mukama Katonda abanyweze, abaliise, abalwanirire entalo, abajjanjabe endwadde n'ebifaanaganako bityo. Naye mwana wange, njala kulowooza baati alwalanga, emmere teyabakaluubiriranga kufuna, baali bagagga. Naye lwaki Yesu bw'asaba biri tebikoonako? Ekituufu kiri nti baali babyetaaga era yali wa kubibawa, kubanga ekiseera kyatuuka abatume bano, abantu baleeta ebintu bateeka ku bigere byabwe, baleeta ensimbi, batunda amataka, ne baleeta ku bigere by'abatume. Yabibawa. Ne bano abasajja ba Peetero, ba Yokaana baakola omulimu naye nga balina bikozesebwa ebimala. Naye mu kusaba kuno yasaba bategeere Katonda, yasaba babeere bumu, yasaba batwale ekigambo kye, yasaba bafune obulamu obutaggwaawo. Naye agati buno bwe bulamu obutaggwaawo, kutegeera gwe Katonda omu Kitaffe naye gwe watuma Yesu Kristo. Yasaba bafune okwolesebwa okw'ebyo
ebiyinza okubeera emikisa gye bali si mu bulamu buno bwokka naye n'okutuuka mu bulamu obw'emirembe n'emirembe. Yasaba bategeere nti si bansi, era yasaba bategeere nti ensi yamala dda okubakyawa, wabula mu ebyo byonna babeere bumu. Waliwo ennyiriri engagga wano olw'Amakumi lugamba nti so sisabira bano bokka naye n'abo abanzikiriza olw'ekigambo kyabwe bonna babeerenga bumu nga gwe Kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe, ensi ekkirize nga ggwe wantuma. Olaba olujegero olwo, Katonda ng'ali mu Kristo, Kristo mu Katonda, n'ekkanisa ng'ate nayo eri mu Kristo, n'abalala abagenda okukkiriza olw'ekigambo ekyo ekibuuliddwa nti bonna babeere bumu. Abaagalwa, nga mpunzika ebigambo bino mbajjukiza ate mbakubiriza ate era nga mbasabira omwoyo ogw'obumu gweyongere, omwoyo ogw'okwagalana, omwoyo ogw'okwagala Katonda waffe, omwoyo ogw'okwolesa obulungi obusukka obw'ensi bwekola. Ensi erina engeri ez'obumu bw'ogenda ku mbaga zaabwe, bw'ogenda mu kufiirwa, bw'ogenda mu programs ez'enjawulo, projects ezikolebwa. Ensi erina engeri ez'obumu obwayo. Era oyinza okusanga nga abantu bazimba dda obumu mu butakkiriza, ne bazimba obumu mu kujeema, ne bazimba obumu mu bidiini byabwe, ne bazimba obumu mu ngeri zaabwe. Ate kwenda okudda mu kanisa ng'olaba obumu busebengerera, nga busebengerera. Ogenda olaba nga mu maka agasasise nga mubaddemu patiizi ezizannya ezikolerera okugwa kw'amaka, kampuni zitagenze mu maaso, abantu ne beegatta ne balyaŋŋana. Ogenda okwetegereza nga mulimu era abadde bakolerera okulaba nga ekintu kino bakikuba ku ttaka. Ekkanisa ezikonye ezitakula, ogenda okuyingiramu ngera mulimu olinga olaba nga n'okulwana alwana nnyo, ng'afuba nnyo okulaba nga ekintu tekitambula. Puroguramu ze zikolebwa oba zakubuulira njiri, ogenda olaba nga tezitambudde bulungi, si lwakubanga Mukama Katonda taleese mukisa, naye nga waliwo asekeeteredde okulaba ngeri ekintu ekitambula bulungi. Ojja kusanga obutali bumu newankubadde ku mikolo emyangu ng'embaga. Ojja kusanga ng'era waliwo asikangayuza buli ekikolebwa n'olaba nga waliwo ayuzaayuza, afuba okulaba nga kyayuzaayuza. Mwana wange olaba ne mu nkiiko eza bulijjo, nga abantu bazze kuteeseza kkanisa, omulimu gw'enjiri, puroguramu zitambule bulungi. Tugenda nga waliwo abisikasika abiyiwa, aleeta ebirowoozo nga biyiwa buli kintu, ate taleese kirowoozo kipya, ate ebirowoozo ebiriwo abisambye n'ayuzaayuza n'alekawo ekintu nga kiyiise buyiisi, ate nga taleese kipya. Bwe nsoma essuula eno ndaba nga eryo bbanja y'essaala ey'amaanyi tulina okusaba mu biseera byaffe: obumu bwaffe, okwagala kwaffe, okwekwata ku Katonda waffe, okwolesa obulungi bwe, okutambulira mu kigambo kye. Ebigambo ebiri wano kyevudde mbisoma byonna okuva ku lunyiriri olusooka ne mmalako essuula yonna. Kyavudde agamba nti obatukuze mu mazima, kubanga ekigambo kyo ge mazima. Ebigambo Mukama waffe Yesu bye tusabira bwe tubiteeka mu nkola,
amaka gaffe gajja kubeera malungi, ebyenfuna byaffe bijja kubeera bulungi, ebyetaago byaffe tujja kubifuna, emikisa gijja kutubugaana, okubuulira enjiri kujja kubeera kwangu, okukulaakulana kujja kuba kwangu, kubanga kino gye misingi. Ebigambo bino ebiri mu ssala ya Mukama waffe gwe musingi ogusobola okuzimbibwako biri byonna. Mukama waffe Yesu kyava yagamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala bijja kubongerwako. Nsaba Mukama atuwe omukisa, tubeere bumu, kya bugagga nnyo 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 nnyo, obumu, enkolagana, okwagalana, okufaayo. Tewandibaddewo yeetaaga ensonga lwaki ekkanisa y'abatume yali y'amaanyi, kubanga baatandikira ku musingi guno, ne basabira wamu, ne bakolaganira wamu, ne bayambagana, ne babuulira enjiri. Buli muntu n'abanga takyalina kye yeetaaga, ne baleka batandika okugabira bonna nga buli muntu bwe yeetaaganga. Kkanisa eyo n'ebeera nga y'amaanyi omulembe gwonna gw'abatume, ng'ate gwali gujjudde ebizibu ebingi eby'okuyiganyizibwa, okuttibwa, okugobebwa, okunyagibwako ebintu byo, okukwokya gaba obulabe bwonna obwa buli kika bwakolebwa ku kkanisa eno y'abatume, naye nga etumbuka butumbusi, eringa muliro ogwokya ensaka, etumbuka butumbusi, eyongera bweyongezi. Mukama waffe atuwa omukisa. Mu nnaku zino ez'enkomerero obugagga buno busiguke nate, ekikolo kino eky'obumu kisigukeko, amatabi mangi nnyo, tubeere bumu. Katonda atuwadde omukisa ogw'ebikozesebwa ebitukuuma nga tuli bumu. Olaba tuyinza okusinza buli muntu ng'ali mu kifo ekyenjawulo, naye ne tubeera ku mukutu gwe gumu ne gutugatta. Katonda atuwadde omukisa ogw'empuliziganya ennyangu, atuwadde omukisa ogw'ebikozesebwa eby'omulembe, atuwadde omukisa ogw'amagezi ageeyongedde, walimu kubaawo kyakuwuza kyonna. Atuwadde omukisa ogw'ebiwandiiko ebiri ne mu soft copies, nga osobola okwetikka ebiwandiiko ebingi mu kakopi, mu kagajeti ko, mu ssimu, mu kompyuta yo, naye nga mujjudde library enamba. Katonda atuwadde omukisa, tewakyali kyakuwoza. Katonda ajja kuggyawo excuse ezi zonna zitwandibadde nazo zonna, aziggirewo ddala. Katonda atuwadde omukisa nga tulina n'okuba ne bizinesi ezitukolera awamu, singa tubadde beesigwa nga tusobola okukola online businesses nyingi. Ennaku zino abantu tebakyatuuyana nnyo. Yetoola bwetoloozi n'addukanya bizinesi ye online ng'etambula, n'agiteekako cameras eziraba wano zikola zitya, na processing ebintu, n'akolagana ki, n'alagiriza ebyeru ne bisala ne bidda erudde, ne bisala ne bidda erudde eri, bino bikola bitya, ate byonna nga bw'abiraba ku kamera ye. Katonda ajja kuggyawo buli kyakwewolereza kyonna. Katonda yeteeserese okutuwa bingi nnyo tumalirize omulimu. Tabituwa tube nga ffe tusinga obugagga, tabituwa tube nga ffe tusinga ekitiibwa, naye abituwa tumalirize omulimu guno. Nze nzikiririza ddala nti buli kyonna kitwetaaga okukola okumaliriza omulimu gwa Mukama ajja kukituwa, ajjewo okwewolereza kwonna. Mukama waffe akomyewo obwakabaka bwe. Njala okwebaza olw'ekiseera kitumaze, naye okusaba kwaffe kubeere bwe kutyo nti Mukama anyweze oluganda lwaffe, Mukama anyweze obumu bwaffe, Mukama anyweze obwesigwa bwaffe, Mukama anyweze okwagalana, obumu bwaffe, okwagalana, okukolera awamu, okufaayo ku mazima ago ge twakkiriza, okuganywereramu okutuusa ffenna tunatuuka mu bulamu obutaggwaawo. Mukama abeere nammwe. Ku Friday nja kwongera ku bigambo biri ebya sabbiiti ya Mukama Katonda. Bwe tunaaba nga tuli mu kiseera ekyokwaliza sabbiiti, nja kwongera ku bigambo ebyo, kwongera okulaga emikisa Mukama gye yatuwa olubereberye. Emikisa egyo tuginyweze, tuzze bujja emikisa egyo. Mukama waffe atukulemberemu kubeera abawanguzi b'ensi eno ey'ekibi.
Mukama abeere wamu nammwe wa Yesu Kristo mu Amiina. Amiina. Amiina nnyo ssebo. Tuyanze nnyo ebigambo ebyo ebifundikidde okusaba kwaffe olunaku lwa leero. Mukama tuyambe tubeere bumu. Ekintu kino eky'obumu nze nkirowoozaako nnyo ne ngamba singa twali bumu singa ebintu bingi nnyo bisoboka. Ngenda notunuulira obukuyege obutono bwe buti ne buzimba ekiswa ekinene ennyo. Ebugema eyo nze nali nsomera Bugema naye punishment ze baasinganga okutuwa za kusima biswa naye nga bayinza okuwa ekiswa ekinene bwe kiti n'okisiibako olunaku lulamba okukisima okukiteeka ku ttaka. Naye nga bw'otunuulira obuntu obwakizimba buwuka butono bwe buti naye kiki ekibusobozesa okukola ekintu kifaanana bwe kityo? Obumu. N'olw'ensonga eyo ensonga Mukama waffe Yesu Kristo gye yali asabira si yakuzannya. Singa tuba tunywezezza bingi nnyo bye tusobola okukola ebyewuunyisa, era ensonga lwaki Sitaani akirwanyisa nnyo 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 kubanga amanyi amaanyi agakirimu singa kiba kibaddewo. Nsaba Omusumba otusabireko nnyo ku nsonga eyo kibeerewo nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yakisabira. Wabadde ogambye ojja kubawo akaseera k'okubaganya ebirowoozo oba ekibuuzo oba ekirala kyonna kyewandiyagadde okubaako ky'oyogera ng'omusumba tannasaba. Kiyinza okuba mu bye yayigiriza okuva ku makya oba mu nsonga eno yennyini gy'ayogeddeko. Kansabe. Kade nze nsaba kwogera ku samoni ey'okumakya eyasoose. Musumba tuyanza nnyo ssebo obubaka. Ssebo nsaba Mukama atuyambe tuleme ekkanisa okugyonoona n'okugiteeka mu kutabukatabuka kwa Babulooni, kubanga nze bwe nafuukira Omwadiventi ng'ekkanisa bwenjiraba olwaleero si bweri. Ebintu by'ekkanisa byali byanjawulo. Ekkanisa ya Seventh Day Adventist yali yanjawulo ku makanisa amalala. Era kati ebintu bingi ebivudde mu makanisa gali amalala ne bijja eno. Oluusi ogenda n'olabanga naffe mu kkanisa twagala kuba ndongo, naffe twagala kubeera nga tuyimba kwegamba okwo okuyimba okw'okukyamuukirira. Abadiventi baayimbanga nga beetoowaza. Waliwo abasajja abazannya katemba bagenda ne bazannya amakanisa. N'olwo lwe baazannya ne bagamba nti omulokole toola 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 ekyamugero toola. Naye Abadiventi bo bayimba mpola mpola nga beewumbeese. Ne kati ogenda okulaba nga naffe tugenderera. Mukama atusaasire ssebo tusabire, Mukama atusaasire. Ekkanisa yaffe esigale nga yanjawulo nga bwe yali. Ekkanisa esigale ng'eri ku mulamwa. Tusigale nga tugulumiza Katonda n'okusinza nga Katonda bw'ayagala tumusinze. Babbi tugamba nti Katonda si wa kuyoogaana. Tuleme okuyingira mu biri eri eby'ebidongo naye tusinze Katonda nga bw'ayagala nga tumusaamu ekitiibwa. Mukama akwenye omukisa ssebo tweyanza. Ne Coordinator mutabani wange tweyanza ssebo, Mukama naawe akuwe omukisa. Tweyanziza Musumba ssebo. Nga mugenderedde nja kulaba nga ne mu kkanisa abantu nga 4-5 be babeera n'emizindaalo ne bayimba nga wennanga akuba n'abalala babakwasiza emizindaalo nali mwalutomote ne kolisita nga be bayimba emizindaalo nga gireekanira waggulu n'ennanga zaakwo naye nga basigeddewo tebayimba nga tebayimba. Ffe bwe twabanga mu Songo Service ate nga tetulina mizindaalo nga noona kolisita atuyimbisa naye nga talina muzindaalo, naye ng'oli ekkanisa ng'ogiwulira n'ebweru eri n'oyanguwa nako bali mu Songo Service n'oyanguwako weetabe ekiseera ekirungi kya kuyimba. Naye kati mizindaalo
abantu genda okwesanga nga bayimba bali 10, the rest nga batudde obutuuzi saidi endala batuufu kubanga ne bana emizindalo bagitumbulidde waggulu kati naye ne banateekamu aluto we ne banateekamu tena we tajja kuwulikika okiraba okulaba olaba emimwa gy'abantu nga gyenyeenya naye katowulya amaloboozi gaabwe obumu obwo obw'okutendereza nabwo ne bugenda kakati bwe tuba n'ebintu bino bambaga banyimbe osanga abantu tebayimbirako ddala kwaya ejja n'eyimba bweyimba nga binaakwatagana n'emikolo okugenda mu maaso well and good naye oluusi oyinza ofuutula oluyimba nokamba noluyimba te nga lwambaliga lufaanana bulala nekyetuliko nakyo kirala ekitegeeza nti coordination teriiwo naye ku nyimbe zaffe kati ojja kusanga ng'endongo eriwo nga te naye ekusobedde era bw'oba oyala okutegeera nti endongo eyitiridde otunuulira abaana bali abato bano ba 3 years 2 years 3 years 5 years bo nga bazinira olw'endongo eri bakimanyidde nti endongo yo yakuzinirako naye nga n'omulambo guli wali naye twayimbanga okuyimusa essuubi kusangula amaziga tuyimba kati ebintu ebyonna bisebengedde mu kanisa tebikyaliwo ekyo kinayisa assimilation. We are being assimilated by the Pentecostals. Catholics n'abafaanagana kuba batyo kubanga bo babirekera kirajje yeyimba ne kwaya naye abalala bo tebafaayo babirawo bubeezi nga batuddeawo balya buli mmere n'ebirala nakwogera birala. So mukisabire abaagalwa kubanga tulumbiddwa influences zifaana bwe zityo. Weebale nnyo maama. Tweyanziza Musumba ssebo. Maama. The Proscom yanze nno ndi mweraliikirivu ate nga nnina ekibuuzo. Abantu baffe ab'ekkanisa abalabika nga Pentecost eno eyina engeri gye basikambulamu. Nze nayogerako n'abavubuka bagera mu Pentecostals ne baŋŋamba nti eri wasanyusa, eri muyimba ne mukuba ettendo ne mukola mutya kugamba ngo eriyo ebintu bye bateekayo ebisanyusa ebisikiriza abavubuka baffe. Naye ate nga abamu banakafuna avuuka batuli nga bagamba nti n'ebintu bye tuyiga bya kikadde kaakati beetaaga ebintu bikyukemu bibeere nti bitambulira wamu n'omutindo gwabwe bigendere ku egi yaabwe. Naye bino okuva lwe babirabanga bato tebikyuka ate biri ku egi yaffe ba Proscovia naye egi yaabwe nabo beetaaga ebyabwe naye tebabiraba. Kaakati wembuuliza tukoze tutya? Tetutuuse kuleeta naffe endongo kubanga kaakati ffe bagamba ffe tusinga tutundwa mikono naye te batuuka eri bali banyingi ebiwatu. Kaakati abavubuka baffe ne baba nti baagala nnyo embeera eyo ey'okusunda ebiwatu. Kaakati neebuuza tukoze tutya kubanga endongo tetujja gireeta ffe okuva edda tusinza tetugirina. Kwadde tujja kujja kubeera mu kanisa akatubuuka mu kati tubeebi naye ate nga bweri ettendo lye baagala. Kaakati ettendo eryaffe liri mu kanisa lya kikadde era bagala nti bwe bubisobola mutambulire omwo naye ffe kati noonyeeko gye tulaga eri ebikyamula. Kakati tukoze tutya Musumba okukyamula ekkanisa? Abavubuka baffe baweddemu babeeramu 2 oba kinene 3 ate lwe baagadde lwe bajja. Kaakati ate bwe baba bazze ate ne bajja leeti nnyo ssaawa 6 kwegamba ng'olabira ddala nti ekkanisa tebasanyusa tebagirinamu kye bagyetaagamu. Owulidde muvubuka ayagala eddala zasiba enviiri. Kaakati ate mmwe wano ate munajja nga mubukalulira amaaso gaga nti bano abakazi abakadde balina nnyo olukongoolo leka tugende eri ffe eri tebatufaako. Kaakati Musumba tukoze tutya? Eddagala lyo tunaalifuna? Kama abawe omukisa. Weebale nnyo nnyabo. Okay, kaakati tuyinza okuba nga ekyo maama kyayogedde nga tekiri general tekikatinga across
kiyinza okuba nga kiri congregational. Kiki kyentegeeza ekkanisa ezimu ziyinza okuba nti zirina ministries ezimalayo obuweereza bwazo nga zigattagatta abantu bonna. Kiyinza oba mu kanisa gamba ng'eziri gye twogerera mu Amerika, abavubuka bayinza okuba nga tebatendinga, naye tekikatinga cross, kubanga singa ozza ate Uganda ate kirala kati ate abazeeyi be batono, abavubuka bangi nnyo ffe wano Uganda abavubuka bali mu bitundu oyinza osanga mu kanisa nga bali mu 90% nga be bakadde b'ekkanisa, be badiikoni, be bali mu kwaya, ojja kubasanga nga majority era ffena abavubuka si bakuwammata bangi nnyo. Ne bwe tuba tubatiza layini ogisanga nga mpanvu n'obatiza abantu 120 nga bonna bavubuka, nga mulimu abakadde nga 7 oba 5 oba nga tebawera 10. Naye bw'otuuka munda mu kkanisa n'olaba ate nga engeri gye bakolemu ebintu Mama Kamuyati amyokinge. Okay. So kakati naye bw'osanga congregation nga eri dominated nga by the senior citizens, nga abakulu be balimu nga be banjiko nga bavubuka batono, kiba kyetagawo ministry. Ekibuuzo mama ky'obuuza, kiba kyetagawo ministry towards the younger people. Abantu bano okubawa obuweereza ate obwabwe kusookera ddala kubateeka mu bukulembeze. Fene tubeerawo nga tubalungamya, bateeke bukulembeze mu sharing, naye ekyakibode bange eri 75% bakulu bokka. Kati bajja kudduka kuba bajaga ati tetulinawo share, kati ate bannaabwe eri nga babasikiriza. Ekyo tekitegeeza nti kyekibaviirako okugenda, naye ate kiyinza okubatwala. Beetaaga okulungamya, beetaaga okuyingiza mu buweereza, beetaaga. Ekyamazima kiri nti babeera mu buweereza ebintu bitambula mangu. Ensonga lwaki Mukama waffe Yesu Kristo mu kibiina kye eky'abatume, naye yennyini nga mwali Yesu yafa wa myaka 33 n'ekitundu. Eyali abasingamu obukulu yali Peetero, ye yali wa myaka 34 by that time. Abasigaddewo baali ba 30, 31, 28. Temwalimu yali aweza 35 mu kibiina kya Yesu Kristo. Balinga bano basambi ba mipiira nti bw'oweza 35 oba mukadde nnyo. Kati Yesu yabeera mu siteegi ey'abato n'abeera ne mu siteegi y'abavubuka, teyabeera mu siteegi y'abakadde. Fe abakadde Mukama atusaasidde busaasizi okubeerawo, naye bw'oba onookola ebintu bitambule bikulembezeemu muvubuka ono, baba tebaliiwo bateerewo minisitule yaabwe nga y'amaanyi, banoonyeza abasumba abavubuka, banoonyeze abakulembeze abavubuka, bakadde abavubuka. Uganda eno bwe tukikoze tulina bangi, naye okulungamya spirit yeetaaga okuzza obujja. Waawo mpozi nga tugezaako okwagala okusanyusa abavubuka, naye ate tulina okwegendereza okuba nga tusigala nga mukadde katono. Spiriti y'okukyamula eyo teri bubeezi bavubuka bokka. Spiriti ey'okukyamula tukole ebikyamuka, tukole ebisanyusa, eyo teri bubeezi bavubuka bokka. Naye n'abakadde mwebali, era mbasanze nnyo abantu abakulu nga bannyini ba mudigiddo. Kati omudigiddo omuntu abeera mu kinyumu, okusinza si kinyumu.
Emmeeme zaffe ziteekeddwa okuyimusibwa eri Katonda. Ekigambo kya Katonda kiteekeddwa okunywezebwa. Omutima ogw'obumu guteekeddwa n'okwagala kunywezebwa. Era bwe bibaawo n'abaana abato banywera, n'abavubuka banywera. Naye ekkanisa bw'etandika omudigido, eyo ye spirit eri Pentekosto. Era ababikoze nabo tebanywera, genda okutuuka mu kkanisa ng'ebikolobero biyingidde. Ssebo omukadde kyenabadde neerabidde nti okukyamuukirira kirala. Bali bwe bakyamuukirira ku nnyana, Yakobo Alooni nga bakoledde ennyana, ne bakyamuukirira. Musa agenda okujja, yasanga bonna bali bwereere basinza nnyana, bonna bali mu bikolobero. Okiraba? So eyo spiriti yondala si yakusinza. Weewaawo. Nange Musumba nina kye mbadde nsaba batusabire. Ekkanisa nze ekkanisa gye nabeerangamu tuyitibwa n'okusaba. N'ekkanisa yaffe naddala okusaba kutono. Kakati ku mukutu tusaba. Naye bwe tutaba Local Church okusaba kutono. Tusabira eddakiika 5 oba eddakiika 2 nga tuvaawo. Ekkanisa yasiibanga, ekkanisa yasabanga netwala ekiseera okusiiba olw'ebizibu ebiriwo. Tusabire mu Kirina kye nkiddamu kubanga kituufu. Weewaawo. Naye kati Musumba tusabireko n'obumu mu njigiriza. Ekkanisa yaffe naddala kati eno nga gye tuli amakanisa, waliwo ebintu ebimu by'otonera n'ogamba ate Omusumba yennyini nga yajja okugamba ebyo bikola eyo wammwe mu Africa, eno ewaffe tebikola, eno ewaffe birala. Kati n'ogamba ekkanisa y'emu ey'Abadiventi. Twandibadde n'obumu naddala mu njigiriza, naddala ku bintu bye tukkiririzaamu. Naye Sitaani agenda atwawulayawula mu bumu mu njigiriza. Ekintu ekyo twetaaga okukisabira ennyo ennyo, kubanga kyatuuka ekiseera nga wakati waliwo eyaŋŋamba wano nti actually mukyala wange yali annyumiza ngamba nti waliwo omuvubuka gwakola naye eyo omulimu mu Advent, yamugamba nti ffe waffe ebintu by'okunaazaganya ebigere ebyo byavaawo dda, ebyo mwe mukyali ku ebyo eby'okunaazaganya ebigere mu kusembera, ebyo byavaawo dda. Kakati ne ŋŋamba kakati ate eyo kkanisa ki? Kyokka nga nabo Advent era basumbi b'Omusumba. Tugamba obumu mu njigiriza twetaaga okubunyweza, kubanga bwe tuba tetuli bumu mu njigiriza, awo Sitaani era aba atumenya emirimu. Obukatuli ki awo buyingiridde? Kyakusaalirwa, era Setaani bw'aba awangula era ayitira ku bukulembeze, naye tajja kuwangula. Ekigambo kya Katonda kijja kusigala nga ky'amazima. Ssebo Musumba, kanjogera akagambo kamu. Ssebo Musumba, kati ekkanisa efaanana etyo etekyasembera na kunaazaganya bigere. Ssebo erabikira ddala nti katugiyite nti mambaavu, kubanga amakulu g'ekigambo kunaazaganya bigere Mukama waffe yakitulekera n'aga nti tukikolenga, nga kyekiraga nti tuli bakkakkamu, nga kyekitulaga nti tuli bumu naye. Naye kati ekkanisa ekitegeeza terina bukkakkamu ate tekyatambuliramu na Mukama waffe. Kaakati tugisabire naye nga bizibu. Kyakusaalirwa. Kale bannange, tetujja kulwawo nnyo kubanga Omusumba mumanyi matumbi budde alina okgenda awummulemu, okuleka nga waliwo ddala alina ekibuuzo ekimusiiwa ekitalekeka, naye bw'oba tewali nja kusaba. Musumba sabira obukulembeze obw'ekkanisa, obukulembeze okuviira ddala waggulu ne Local Church.
Waawo nyabo. Musumba tweyanziza nnyo olw'ebyokuyiga by'otuyigiriza era ddala Mukama atusaasire okusaba kubeere kw'amaanyi ekkanisa ereme kugenda. Nnyinawo omugenyi wano ekibuuzo ky'abuuza ky'ayagala okubuuza tekikwata tekiri mu biyigiddwa leero naye ye abuuza nti ogambye otya ekyokulya mbu lwaki Abadventi tusosola ebyokulya ng'ate Mukama yagamba nti ekigenda munda tekyonoono okuggyako ekifuluma mu ki bw'ayagala kumanya ekintu ekyo ekifuluma mu mubiri kyekyonoona omuntu ekiyingira munda tekyonoona. Lwaki tusosola ebyokulya? Nkyogedde bubi? Ati kakikuddemu. Nziremu maama. Nyabo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ssebo. Maama. Aweebwe nnyo ekitiibwa. Amiina. Amiina nyabo. Amiina. Okay. Wakati tunakola tutya? Ssebo. Ng'ekigambo kya Katonda kye kigamba bino bye munaalyanga ate bino temubiryanga. Ate eky'okuyingira munda kyaki? Kanziremu maama, kanziremu. Nga si lunyiriri lumu wabula ennyiriri ennyingi ennyo nga kye kigambo kya Katonda. Kati wali bagamba nti kigenda munda tekyonoona, yali ku birowoozo baali bagamba lwaki tonaaba, lwaki abayigirizwa abo tebanaaba kutuusa mu nkokola eno, bali banaabanga nga bw'olaba bannaffe Abasiraamu banaaba. Kati bw'oba tonaabye nga bwe banaaba, bano Bayudaaya si bali ba mbizzi, tebaali ku mbizzi. Issue wano teyali ku mbizzi, teyali ku mwenge gunywebwa, teyali ku bintu ebiriibwa nga biro. Bano ensi mu kiseera kya Yesu Kristo nga terina lutalo na mbizzi nga bwe tuzirina kaakati olwaleero. Tetuyita context mwe baali boogerera. Baali boogera nti abayigirizwa abo nga tebanaaba mu ngalo, balya emmere n'engalo ezitali nnaabe. Yali topic mudde omusomewo obulungi awo. Tebaali tebagamba nti lwaki abayigirizwa abo basosola embizzi, no. Tagamba lwaki abayigirizwa abo bali tebalya bitali birongoofu bino ngamiya biki byonna, no, si yali keesi. Bano Bayudaaya beereere. Mu Bayudaaya abeereere mulimu Abafalisaayo b'amaanyi nnyo, mulimu Abasaddukaayo b'amaanyi nnyo, mulimu sekitisi endala ezikaayana ne Yesu nga bakaayanira bujjajja bwabwe. Bo bagamba nti ono mwana wa Yusufu nedda si ye Masiya gwe tulinda. Ffe tulinda Masiya wa kika kirala, bamusuubira kubanga afaana bulala w'amaanyi naggwano agenda alwanyisa Baruumi. Kaakati bamucocca. Ne bagamba nti olaba nga twandibadde Abadventi ffe kanaffe kamuli bwagambye nti mwe temukyanaazana bigere. Kati tebakayanira bya birongoofu na bitali birongoofu kubanga they are all Jews, Bayudaaya. Sabbiiti si kye kizibu kyabwe, okulya ebirongoofu n'ebitali birongoofu si kye kizibu kyabwe, naye baliko practice ey'okunaaba mu ngalo. Kyabagamba nti nno ebikigenda munda tekyonoona. Ekigenda munda tekyonoona, naye ebirowoozo yali ali ku birowoozo byabwe, ebirowoozo ebiva mu mitima gyammwe ebyokwagala okunzita, ebyokugaana ekigambo kya Katonda, ebifuukuufu ebyo byebyo. Sorry, Musumba lindako katini atererepo ku ddoboozi katini. Mbadde mbuuza. Omukyala agumiikirizeeko bamunnyonnyole. Mbadde mbuuza nti ali embizzi tagenda mu ggulu. Rose omukyala agumiikirize bamunnyonnyola aleme kwanguwa nnyo bw'atyo. Kaakati kaŋŋamba bwe nti gwe noonya ebyawandiikibwa mu Bayibuli kubanga oli musomi waayo. Essebo.
bwe nnoonya ebyandikwa mu Bayibuli ebijjawo biri. Ebijjawo ki? Ebijjawo biri by'obadde obuuza. Ekyo kyaze as a by the way in our conversation, yeah? Siriiwo kuwakana, ndiwo kumanya. Siriiwo kusinga, siriiwo kubeera nti ndi waggulu, Mukama ansaasire bwe kibanga bwe kityo kibadde kizenga. Ndiwo kumanya kubanga I'm a Christian, nabadde mbuuza bubuuza nti enjawulo ki eri wakati w'aba Seventh Day ne other Christians apart from the day. Kati ne tutuuka n'andeetera ku kyokulya. Kati ne mugamba ebyokulya badde manyi bikuzibwa n'omusaayi gwa Yesu, n'angamba nedda. Yesu yagamba nti bino ne bino ne bino bino ne bino temujja biryanga. Ne ngamba ate ekyawandiikibwa ekigamba nti ebiyingira munda si bibi okuggyako ebifuluma. N'angamba nedda, kaninde omusumba wange ekyo yaba akikola ki? Yaba akikuddamu. Kati nze nabadde mubuuza nti kati ekisinga obukulu byakulya oba okugenda mu ggulu. Kati omuntu ali embizzi talirinnya mu ggulu. Kati kyenvudde nkireeta naye sikireeta lwakubeera nti ndi mumanyi nnyo, sikireeta lwakuba nsinga tabuleti kuma. Nyabo, eyo si gyendi. Eyo si gyendi. Gyendi Bayibuli eyo gy'osoma erimu ekigambo kya Katonda yonna yonna ate yokka yokka. Kati kizibu okusoosolamu ekimu n'ogamba nti kaneekwateko kano ngende mu ggulu. Ekigambo kya Mukama waffe ekigamba nti by'oyagala bikolebwe mu nsi bikolebwa mu ggulu. Kati kizibu okujja n'ogamba nti neekutteko kano ke kantwala. Kubanga yagamba Kati oli tayinza kubanga yeekutteko sabbiiti nga yeemutwala. Era olaba singa obadde owuliriza bulungi mu bigambo byenvuba okuyigiriza, njigiriza ku bumu, njigiriza ku kwagalana, njigiriza ku kutambulira mu kigambo kya Katonda, njigiriza ku kukolagana ne Katonda, njigiriza ku kubuuliza, njigiriza ku maka, njigiriza ku kiika. Kati kizibu nnyo singa katugambe wano mu ggwanga eryaffe, kiki ekifuula omuntu Omuganda? Kanyogere ku ggwanga lino eryaffe, kiki ekifuula omuntu omukuba Omuganda kwogera Luganda? No. Nedda. Ekimufuula Omuganda bingi nnyo, bingi nnyo. Kakati ekifuula omuntu Omukristaayo bingi nnyo, bingi nnyo. Naye ate wayinza okubaawo ekikujja mu Buganda singa owasizza nnyoko. Bwe mpasa mange tazaala, bwe muwasa tazaala. No, kalicha yaffe si bwe tubeefaanana. Okiraba? Kakati Abanyarwanda nga bayinza okukola bwe bati. No, kati Abakristaayo tubeera Abakristaayo lwakubanga twategeera Yesu Kristo n'ekigambo kye bibiri. Kukkiriza Yesu Kristo n'ekigambo kye. Nze neekutte ku Yesu naye ate ebigambo bye yagamba kati ogenda kubikola otya? Bwe kibanga byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Eggulu lisinza ku sabbiiti. Yesu yabatizibwa nga nnyikibwa, teyalya mbizzi, teyakola atya. Kati kinaabeera kitya? Obukristaayo kalica. It is a culture. Kalica ya ggulu. Nkitegedde Musumba mbadde nsaba engeri obudde gye buyise ono omukyala abeera Uganda nja muwa essimu ye musisinkane mu bwebuuzo ayongere okubuuza by'ayagala ebyokuyiga ebirala nekya naye kati obudde bukwenzeeko ssaawa zigenze. Maliriza bwe nti okuyiga obwadventisiti si lunyiriri lumu, si ddakiika emu, si ssaawa emu. In fact, not even a single week. Kubanga oba oyiga Abakristaayo bonna kwe kye twenyumiririzamu kyokka nti Obukristaayo bwonna twakkiriza Yesu Kristo n'ekigambo kya Katonda kyonna ate kyokka. Ate tukisokodde. So muwe kontakiti yange. Bw'anaaba omuyizi wa Bayibuli omulungi nja kumuwa n'ebitabo by'ayinza okusoma, ajja kugenda alaba enjawulo ezo nga mpanvu. Kyayagala ekyo ssebo weebale nnyo Musumba.
Ekyo kikulu nnyo ssebo. Nyabo Wow. webale nnyo kujja omugenyi waffe tukusanyukidde nnyo Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa olw'ekigambo kye kubanga ye kigambo so tubeera mu kigambo kye tubeera mu ye munda wakati ate nga buli muntu afuna okumanya kubanga Pawulo yali amanyi buli kimu, yali amanyi ennyukuta ng'agitegeera bulungi nnyo. Omufalisaayo mu bafalisaayo naye Mukama n'amukola ki? N'ayongera omumanyisa. So tweyanziza nnyo waggulu w'okumanya wabeerayo ate okumanya okulala. Neyanzekesebwa. Mukama akuwa omukisa baaye. Webale nnyo nyabo, erinnya lyo tetulitegedde omusumba Bampita Jaaliya Kikomeko ssebo, nze Jaaliya Kikomeko. Amiina. Omusumba erinnya olufunye ndowooza nja musabirako mukyalo oyo Jaaliya. Tweyanziza nnyo maama okumu webale kumuleeta omugenyi. Okusaba bwe kuti tuba twagala abagenyi bwe bajja bafuna omukisa nabo okubaako kye bayiga kuyita mu kusaba. Saabaleese abagenyi mwenna tubeebaza. Musumba ke kadde okuwaayo essaala eggalawo. Omusumba ono enkya tumulina akawungeezi. Bw'anaabaayo ekibuuzo ekisigadde oba oli awo n'akiddamu. Naye kaakano ngenda kusaba Musumba otuweereyo essaala. Waliwo ensonga ezaaleeteddwa okuva ku makya okusabira abavubuka baffe era nga buwulidde ne mu bibuuzo mubaddemu ensonga ekwata ku bavubuka okudda obujja mu mwoyo n'obuweereza amaka. Abaana baffe bali ku masomero wano naye school shooting nnyingi nnyo wano Musumba mu ggwanga lino erya America. Abantu abafa nga bakubiddwa amasasi ku masomero bayitirivu, owulira ennamba yaabwe bayitirivu. Saba otusabireko Mukama abaana baffe abateekeko obukuumi bwe. Ate ne gavumenti eveeyo n'enteekateeka ennungi esobola okukomya ebikolwa ng'ebyo eby'abaana okugenda n'emmundu ku ssomero ne batta abantu ne mu bitundu ebirala. Kansabe tweteeketeeke olw'okusaba. Kale katusabe Mukama Katonda ataggwaawo ekisa. Tweyanzizza olw'ebyo byonna by'otuyisizaamu mu kusaba kuno okw'enjawulo. Omuzaana wo yayogedde ekigambo n'agamba nti obudde nga butono obuweebwayo abaddu bo n'abazaana bo mu kwogera naawe. Ekkanisa ng'eseebengerera ng'ebiseera eby'okusinza nabyo bikendeera. Tusaasire wabeerewo okudda obujja. Ayi Mukama, bw'oyogera ebigambo biri nti abatya Mukama bwe batuula awamu ne boogeraganya ebitabo by'okujjukizibwa bibaggyibwayo mu maaso go. Katufune ebiseera ebimala nga buli kiseera, si mu kwekalakaasa, si mu mbeera zonna ndala ez'okweraga, naye omukisa ogulinga Dawudi gwe yayogerako nti olunaku olumu mu maaso go gisinga emyaka 1000. Emikisa egyo Mukama kagibeere gyaffe abaddu bo n'abazaana bo ffenna. Tweyanzizza olw'ekigambo kyo Mukama oyinza okukitaputa mu ntegeera zaffe, okukibikula gye tuli, okufuna okwolesebwa okw'emirembe gyaffe. Yogera naffe Ayi Katonda kinoomu mu kutegeera kwe, twegayiridde. Twongera okuteeka mu maaso g'ensonga zonna ze twakoonyeeko edda era ze twatadde mu maaso go Mukama. Wansi w'ebigere ebyo nga twegayirira kinoomu ku ffe ate ne ffenna awamu. Otutaase amaka, otaase abaana baffe, otaase emirimu gyaffe gikolebwa, abamu bagirina n'abalala nga tebagirina, nabo bateekereteekere. Twegayirira Mukama ojjanjabe endwadde
ezimu zifuuse konvuba twegayirira Mukama oziwonye mu byamagero byokola. Ababeera abo abali mu makomera, ababeera abo abatalina mwasirizi, bamulekwa n'enfuuzi, bonna tubatadde emikono gyo Mukama. Programs ne projects kanisa yo zeekola. Mulembe gwaffe gutulimu gulimu ebikolobero ebingi, gulimu n'ettemu eryogeddwako omuddu nga bw'alyogedde mu nsi ez'enjawulo, nga ne mu nsi ezaakula waliyo entalo, waliyo embeera z'obubenje nnyingi, waliyo enkwe ennyingi, waliyo eddalu, waliyo ettemu erigenderera erikolebwa n'abaana abavubuka abato n'abaana abato. Mukama, oluusi nga tewaliiwo afaayo. Obukulembeze obw'ensi eno obufuukuukafuukuuka buli kiseera ne buleeta okuyiwa omusaayi okungi. Obukulembeze bw'ekkanisa zo oluusi nga mulimu abakulembeze abaddirira mu mitima gyabwe ne bava ku kigambo kyo. Twegayiridde Ayi Katonda ne mu ntegeera, engeri enjiri gyeyogerwamu, engeri Bayibuli gyetakutibwamu, bantu bagitegeera bulala, bagibiisabiisaamu ng'ebirowoozo byabwe byagala, bakyama dda ne bakyama kuva mu kkubo, ate bakyamidde mu bigambo, bakyamidde mu byawandiikibwa. Ng'engeri gye bayinza okutegeeramu gwoyinza okwogera nabo bategeere nga bwe wabikkulira Pawulo yali abitegeera bulala, ng'alowooza aweereza ggwe ng'ataddemu n'amaanyi nga n'okuyiganya kwe kuli, naye bw'omwebikkulira n'ategeera nti ate abadde ayigganya Yesu yennyini. Ebyo byonna Mukama weebiri newankubadde mulembe guno. Tunaakwata ebyawandiiko bitukuvu ng'ate munnaddiini mukulu, naye n'aguyaaguya abantu, guyaaguya ng'ekigambo kya Katonda akiyitako. Abakulembeze bano bonna mbasabira, kubanga balina following nnene mu bulimba bukyamu, ate nga bakutte ebyawandiiko bitukuvu ne basomako katono ne bateekamu ebirowoozo byabwe. Mwe muvudde ebya Sande, mwe muvudde ebibatiza enkyamu, muvudde ki byonna. Byonna Mukama tubiteeka mu mukono gwo, kubanga byawandiikibwa tebiriimu, naye erongoosa obukulembeze n'obuweereza bwonna tukwegayiridde. Twegayirira nnyo Mukama olw'amaka gaffe, amaka agamu gataataaganye, maka malala gaawukanyizibwa lwa systems ez'ensi eno ezitagatta, ezitakoordineetinga, maka malala agakola emirimu nga najjo tegibakkiriza kubeera wamu. Ayi Mukama, tunuulira abantu abafaanana bwe batyo. Waliwo embeera ez'obwavu, waliwo embeera ez'obugayaavu, waliwo embeera ez'obutali buvunaanyizibwa, abantu nga si babuvunaanyizibwa, ate waliwo n'embeera ezinyigiriza ng'abantu bakuŋŋaanyiza bingi, bekusizza nnyo. Ayi Katonda, tunuulira ensi eno, tunuulire ekkanisa yo, tunuulire abantu bo, tunuulire families, olokole bangi, tukwegayiridde. Ne mu kiseera kino Mukama tuli mu budde bwa kiro, tuwe emikisa gyo, tuyite mu kiro mirembe,